Mufti wa Uganda, Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yasabye gavumenti okwesonyiwa enteekateeka zeyagala okuleeta ez'okukkiriza okuggyamu embuto bw'abadde mu kusaala kwa Idi Aduha. Mufti Mubajje agamba nti kimenya amateeka ga Katonda okuggyamu embuto ng'ate ne mu mpisa zaffe tekikkirizibwa. Baagala abaana amwana nga tannaba kwagala kufuna mbuto akole eby'okuggyamu byonna atambule n'abasajja naye embuto zikkirizibwe nti bazijjengamu nga bazisuula. Tetumanyi bapima ebintu n'eminzaani ya mirundi emeka. Okkiriza omwana ogenda mu by'obuseegu ate ebivaamu nga tobikkiriza. Kakati ffe waliwo ekigendero ekyokwagala okubeera nti ensi yaffe ffe tukendeera, ensi yaffe abantu abagezi tubatta. Gwe kennyini akola ekintu ekyo singa bakuggyamu olubuto lwo wali badde olunda. Okusinziira ku Mubajje singa kino kikkirizibwa abantu bagenda tandika okweyisa obubi kubanga ne bafuna embuto bakkirizibwa okuziggyamu. Mubajje agamba bwe tutaakomya okukopa bintu ebyebweru naddala amateeka kigenda kwonoona eggwanga lyaffe. Amateeka mangi agava ebweru w'eggwanga lino Uganda nga gonoona empisa z'abaana baffe, gonoona empisa z'ensi yaffe. Mwalabako emabegako ekyobusiyazi era nakati tegivangawo, kikyali kibi nnyo mu ggwanga lyaffe. Empisa endala y'ey'okusomesa abaana eby'obuseegu mu masomero. Mwawulirako ekyabadde ono juzi mu masomero agamu nga batandise okugabamu ebitabo ebirabika nti bisomesa abaana eby'obuseegu okuviira ddala ku myaka 5. Kale omwana wa myaka 5 otandika otya okumwonoona? Abasiraamu bavudde ebule n'ebweyo okwetaba mu kusaala kwa Idi eno ey'okusalirako ebisolo. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.